gy'amawulire ku ssaawa zino 10:15. Mitwe gy'amawulire ku Nabasa Manze na Bisho Sauma Lubega tudde nti nje kutuusaako. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni akoze enkyukakyuka mu babaka be abazi disitulikiti wamu n'ebibuga eby'enjawulo. So nga minisita w'ensonga z'ebweru w'ekisekereze ayagala minisita w'ensonga z'abavubuka mu ggwanga Honorable Balamu alekulire ku kibo kino olw'okulimba eggwanga. Anti ono yagamba nti abavubuka ba Nuupu abakwatibwa gye buvuddeko olw'ebyobufuzi bagenda kuteeba wabula ne gye buli eno tebateebwanga. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Otafire yawakanyizza ekya Paalamenti okutuuzibwanga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'agamba nti okwo kubeera kwonoona nsimbi ya mwiwa musolo. Gibadde mitwe mbadde Nabikyo Sauma. Gibadde mitwe abadde Nabikyo Salima ku NBS Radio mu kibuga eky'Eyinda. Naye ng'ekibuga ekyo kikunyumira obwavu bwo bulaba mu kibuga. Kati eri ekibuga n'oba mwavu ate n'onyumirwa. Kubanga nekiri mu kibuga mbadde ntambatambula mukko. Sanze abantu nenyumyako nabo. Naye nga aliwo obwavu bulaba. Nga Samsoni Mululu Kiseka atugamba tudde mu byalo tulime. Netulemera mu kibuga nangamba nina abalimi bennyininyini. Tetulaba bafuna. Tetuganye twandirime kwanza nditaka lya mwali tunda mu byalo. Wenda nga muna itaka jeriri era buli weekend tuganye tulima. Naye obuzibu tetufuna. Naye nga tukoze tutya. Nanga agenda ku radio yogereye government etuyambe. Tufune ku nsige ez'obuvunanyizibwa. Tufune ebijimusa. Naye wayogedde ekyenkuba n'akisa ku government. N'omuvaako. N'engambo washi. Stress z'abantu. Mu government erina omukono mu nkuba? Mu nkuba mu government erina emikono osimanye enkuba olumu etonya ate neyitiriza. Mu season zakyuka lwa government eno. Mu season zakyuka lwa government eno. Kozi ebyo namwandi byogedde naye bannange. Niyo Otafire nga fuuso Otafire. Otafire atamye. Mutambula mutya mu bitundu bya Uganda mutambuza Parliament. Sente ze mumalanga nnyingi nnyo. Nga sente ngeje era n'agamba kino ekyentula za Parliament omanyi Parliament egamba nti ezze mu bantu. Yes, wansi mu bantu. Ne bawira ne kale ebintu ebibaluma okumanya. Yes. Onagamba nti kino kyandibanga kuwuddisa. Waliwo kibakweka. Yes, nga balina bye baagala okuyisaawo. Kubanga okutuuza Parliament mu bitundu si ensonga bannayuganda gye baagala, si yeruma bannayuganda, si yeruma Uganda. Otafire amaze ebbanga ki mu government? Dene, ebbanga dene. But in actual senses, bw'otunulira ensonga eno, singa abantu banaaweebwako omukisa nga Parliament zigenze mu bitundu byabwe. Bagambe nti bannange abantu nammwe musituke mukwate kazindaalo. Mutubuulire ku bizibu bye mulina mu kitundu kino. Bye tugenda okukolako. Parliament session tekiriza kintu ekyo. Babaka be balina okukola ki? Kitegeeza dropping a point eno. Kitegeeza kiringa ekyobulambuzi kye batwalidde abatuuze balabeko Parliament live. Babadde bagira babulabi ku TV. Wenatira mbaka gamba nti jamu tukolera. Bagane jamu ageneko mu bitundu ebirala. Nemmanya nti no government waliwo ekizibu ekirimu. Ekyo tekina kye kiyinza kuyamba mu Uganda. Bagera ku jamu. Bamwagala ajjeko ne Western agendeyo okwo. Abaka bwe najja ebyenfuna mu kitundu kye bagenze mbijja kweyongera nga katira bayo bano. Bagenda gulayo ki? Otafire ye agamba. Ebyo si bye biruma bannayuganda mboba baagala okutuusa eddoboozi lyabwe. Mboba Parliament egende ku nzikirizigana n'Otafire. Kubanga bulijjo Parliament eyimiriranga ababaka ne bagenda okwebuuzaako ku bantu baabwe. We baleeta ebintu Parliament ebiwulira. Ebizibu ebye bandiyogeredde eggulu oba mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga era bayinza obyogerera e Kampala mu Parliament era ne bikolebwako ku ssente ze ezandifulumye mpozi nga bagenda kulambuula. Wetwogerera ku budde buno nga ebugiri Kalikwani Polo Mwidu RDC ayingidde Mwidu wano mulengera RDC owafa w'Ejjinja omuwulidde Balesani Gulume yavuddeyo mu Jinja district najja nga RCC wa Jinja City. Era nga omukulu ono Gulume agenda kubanga omumyuka we bamuyita Kiganira
kigandira deputy we atengena kunyumirwa kigandira ali wano agenda kusinzira Jinja North yagenda okusinzira okola emirimu jene nga deputy wa mukulu gulume kigandira abadde mayuge Magunda George agenze mu Jinja district Magunda George ayingidde ngakino kigera tunyumira banna mukulu Juko bamulese Juko bamutaddewa bamuzizza na mayingo yali ayogere omupiira wano Juko yali munaffe wano ku NBS kakati ate gundi bamutaddewa baleke bamutaddewa yabadde na mayingo iziti na mutu gundi abadde na butaleja baleke bade butaleja baleke bamutute na mutumba na mutumba baleke ali na mutumba Solomon baleke waliwo mukulu ayitibwa Mike Chibwika abadde Busia kati yaliwa aze wano ze Lugazi municipality Njeru so nkyuka zize President Yoweri Museveni bwatyo akyusizaamu mba RDC ne ba deputy baba RDC fe tulinze mwami Guluma akomyewo ejjinja tugenda mu kalulumpozi ekyo kibadde kisa